ate ensangi zino ekimu ku bizibu ebisangibwa mu kkooti gy'emisango egiyitiridde obungi egiri mu kkooti nga gino nno tegimalibwa wabula nga munnamateeka Richard Kumbuga agamba nti ekimu ku bisinga okuleeta ekizibu kino be balamuzi abayitiridde mu myaka ng'agamba nti bano mu kifo ky'okukola ebiseera ebisinga babeera mu kuwummula. Ono agamba nti awagira n'ekya gavumenti abakozi baayo okubeera nga bonna bawummulira ku 65 ng'agamba ne65 gikyali mingi gyetaaga okussa okutuuka ku myaka 5. Aneti Nakaibale yalondodde Amasukkulumu lino. Olunaku lw'eggulo amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyiddolo yasinzidde ku mukolo gw'abadde akulira abalamuzi ba kkooti enkulu y'Olukamba Mwine gwe yawereddeyo woofiisi eri Dr. Flavian Zeija oluvannyuma lw'okuwummula n'ategeeza nga bwe kitali kya bwenkanya abakozi ba gavumenti okuwummula ku myaka 65 gyokka. Because I continue to say it. I think it is a total mistake, it is a waste to ask any judicial officer to retire at the age of 65. It's like asking the best surgeon, who's now a consultant, to go home and look after chicken, goats and cows at 65. Ono yategeezezza nti omuntu bw'aba awezezza emyaka 65 tekitegeeza nti aba awedde ku mpagala nga ne byakola aba takyabitegeera. Alfonse Owinyiddolo era yategeezezza nti singa abadde palamenti ng'alina obuyinza yandyongezzaayo ku myaka omulamuzi gy'awummulirako ng'omulamuzi asookerwako owa kkooti ento yandiwummulidde ku myaka nga 7. 65 should be for the lower bench and started at 70 for all judicial officers of the Court of Record. Wabula munnamateeka Richard Kumbuga okuva mu Kumbuga and Company Advocates ensonga eno agiwakanyizza era n'atubulira ye bw'alowooza. Kati bw'owummula ku myaka ng'egyo 7 obeera okooye. Kati nze mukulaba okwange lwakubadde Ugandan population is so big and it's highly skilled in different fields. Kyandibadde nti bazikendeezaako nga Supreme Court omuntu n'alekerawo okukola ku myaka nga 6 ne bawaako abalala empikisa okukola. Ono ategeezezza nti ebiseera ebimu emisango gikandalirira mu kkooti kubanga abalamuzi abagikolako baba bakuliridde mu myaka nga tebakyalina maanyi kuwulira misango olwo ne babeera nga buli kaseera bagyongezaayo. Oli wa myaka 7 8 mulimu gwandikoze mu nnaku 2 oyinza okukolera mu myezi. Kati ekyo nakyo kireese ne bakalo mu offices. Waliwo emirimu emikate teginabaakwatibwako. Lwaki abantu balimu amaanyi tebagalina kukola mirimu gyabwe nga ebateekeddwa okukola. Kumbuga era ayongeddeko nti okuwummula kw'abalamuzi ku myaka 65 tekirina we kikoseza woofiisi kuba waliwo abaana abato ababa basobola okutwala woofiisi mu maaso. Ebiseera ebisinga ababa bawummudde bafuna emirimu ne bagenda ebweru w'eggwanga okukola emirimu emirala wadde nga gavumenti gye baba basoose okukolera eba yabateekamu ssente okubasomesa era ye munnamateeka ono agamba nti kino tekirina we kikozesa ggwanga. Obwagenda wabweru n'afuna omulimu society gy'alimu ensi gy'alimu ejjamu benefitinga lwakola. Munnamateeka era atunnyonnyodde obuzibu bwe buva ku nsi ezikyakula kubanga ng'abakozi baazo tebaagala kuwummula bw'ogerageranya n'ensi ezaakula edda. Katugambe nti omuntu alina abaana 2 alina omukazi omu awo esente ze yakola okuva obuto bwe ng'aweze paka ku myaka 6 tezibaweza. Naye obuzibu mu Africa ne mu Uganda omuntu olina abaana 2 abazzukulu 3 omu mwebuli bamulekwa ekika kyonna kiri kubbi. Munnamateeka ono era ayongeddeko nti kyandibanga kirungi omuntu okuwummula emirimu olwo asobole okubanga yeebuuzibwako. Funye experience eyo lwa myaka 7. Set up a consultants firm or organization such that abakyali mu gavumenti ba myaka 3 4
bakusanga mu ofiisi ne bajja ne beebuuzaako gundi gwe wakikola otya wali attorney general gwe walikikola otya wali minister of lands. Wano we tusinzidde ne tutunulako mu nsi ez'enjawulo nga Kenya abakozi ba gavumenti mu mwaka gwa 1999 bali bawummula ku myaka 55 wabula nga mu mwaka gwa 2009 bayongezaayo okuva ku myaka 55 okutuuka ku myaka 60. Ate mu Tanzania okuwummula kw'abakozi ba gavumenti okw'obuwaze kwa myaka 60 so nga oli bw'aba takakakiddwa waddembe okuwummula ku myaka 55 wabula ye Bungereza abakozi ba gavumenti bawummula ku myaka 65 ate nga baddembe okuwummula ku myaka egya wansi. Aneti Nakayibale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.